bana bakatonda omwero mungi malamusako mwenna mu linnya lya Mukama Yesu Kristo. Njagala okwebaza Katonda atukumya atulabiridde natuusa nate n'onakolanga kyose omuko gw'obulamu. Mwebaza olw'obugabirizi bwatuwadde okuyita mu byokulya mu byokwambala byonna. Nembebaza abeekumidde ku mpewo ne ku mayunga Prime Radio 91.9 ate era 94.6 e Masaka, 91.9 wane Kampala. Mwebale nnyo olwokubanga mwekumidde ku bigambo bya gospel eno. Ono nno si mulala ye mbuulizi w'enjiri ya Mukama waffe Sempera Martin. Nebaza Mukama olw'omukisa gwatuwadde kulaba nga tuyita mu gospel eno nga tuyiga kuva ennaku z'omwezi 17 lutandise lunaku olw'eggulo era nga tujja kumaliriza ennaku z'omwezi 3. Nebaza mikwano gyaffe abasinzizza Toronto, Uganda, SDA Church. Mwebale nnyo, mwebale ddala olw'obuwagizi n'okulaba nga enteekateeka enegenda maaso. Nebaza enteekateeka njagala okutegeeza gwawula ebigambo bino era biraba nti ku mpewo za Prime Radio kwetuli, ku Mayenga Radio tuli ku Facebook ya Prime Radio YouTube gyetuli. Ebigambo bino tuli mu kubanga tubyetegeeze nga bitubiga. Njagala kusaba Katonda atuwa omukisa. Gwawulidde ebigambo bino tegezeeko n'omulala tweyongere okuyiga ebigambo bino ffenna wansi w'omulamu ogamba nti enkomerero eri wano kumpi oba kutiisatiisa. Awamu n'ebigambo ebyo olunaku olw'eggulo twalabye era twetegereza nti ebiseera bye tuli mu superpower waddako si mulala newankubadde nga China, India tuziwulira, America tuziwulira nga zikayanira obukulu mu mbeera y'okubeera superpower naye okusinziira ku byawandiikibwa Bayibuli etulaga nti obwakabaka obwa Yesu bwagenda okutandikawo bugenda kubeera superpower waddako era Yesu agenda kuvuga emirembe n'emirembe. Obwakabaka twayize nti ekibumbe kino kyali kisonga ku bwakabaka obw'Amedi n'Abaperusi, Abayonaani, abasajja Abababuloni bujja kuvaawo ate era mu ngeri enjawulo. Wasembe n'obwakabaka twalabye Europe ngeri amawanga gagivaamu ne byonna byaze bakola naye entalo waliwo first world war, second world war n'entalo endala n'olusaliro olukyagenda maaso olwa Russia ne Ukraine nabyo nga bikyegenda maaso. Olunaku olwaleero njagadde gwe nange twetegereze obubonero bw'ebiro bino kubanga tuli mu biseera bya nkomerero. Tubagala twetegereze tulabe ebiseera bino bye tulimu biri bitya. Matayo 24 olunyira olwokusatu agamba nti bwe yali atudde ku nsozi olw'Ezayituuni abayigiriza ne bajja nga gyali kyama ne bagamba ntubuulire bino we biribeerawo n'akabonero ak'okujja kwo bwe kaliba n'ak'emirembe gino okuggwaawo. Wamu n'ebigambo ebyo nja kusaba gwe nange twewombeeke olw'okusaba. Katonda affe omukulu omugulu twagala okwebaza nate olunaku olwaleero tukwebaza olw'omukisa n'obugabirizi by'otuwadde otuleese n'ettuntu eryaleero okuyiga ku kigambo kyo Mukama. Nsaba okwate ku magezi gaffe n'okutegeera kwaffe ebigambo bye tunayiga byonna bisobole okuzimba okukubiriza okutusembeza okutunenya. Abulira ebigambo bino yenna gy'asinzira n'abiraba Mukama nsabye wabeerewo enkyukakyuka obulamu bwaffe bukyusibwe otwerokolere ggwe mwennyini ku bwa Yesu mulokozi waffe tusabye, amen. Ebigambo bino byetusanga mu kino ekya Matayo sura ya 24 Yesu ayogera ku biseera by'enkomerero naye mu ngeri endala ayogera ku biseera by'okuzikirwa kwa Yerusaalemi ekyaliwo mu mwaka gwa AD 70. Ebigambo bye mujja kubisanga mu kitabo kya Luka sura ya 21. Ebigambo bye mujja kusanga mu kitabo kya Makko nga byogera ku biseera bino eby'enkomerero n'ebintu bwe bigenda okubeera bwe bigenda okubaawo mu biseera bino byetusemberamu okutuusa olunaku olwayo. Bwe nasoma Matayo sura ya 24 olunyira olusooka agamba nti Yesu n'afuluma mu yeekaalu. Yali ng'atambula abayigirizwa be ne bajja okumulaga amazima ga yeekaalu. Yeekaalu eno Yerusaalemi eyogerwako kuba nti yali yeekaalu ya kitiibwa nga y'amaanyi nga ya bbeeyi nga bagyenyumirizaamu ng'era bw'ogamba nti ejja kuzikirizibwa tebakutegeera eitha ogudde eddalu oba amagezi toyina. Olwokubiri agamba naye n'addamu n'abagamba nti temulaba bino byonna? Mazima mbagamba nti tewalisigalawo wano jjinja eriri kungulu ku jjinja eritasuulibwa wansi. Yesu abagamba nti weewaawo Yerusaalemi ne yeekaalu gye mulaba ekiseera kigenda kutuuka esaanyizibwewo eggwerewo ddala. Olunyira olwokusatu agamba nti bwe yali ng'atudde ku lusozi olw'Ezayituuni abayigirizwa ne bajja gyali kyama ne bagamba ntubuulire bino bwe biribeererawo n'akabonero ak'okujja kwo bwe kaliba n'ak'emirembe gino okuggwaawo. Abayigirizwa batambula bajja eri Yesu nga baagala okutegeera n'okumanya ebintu bwe bigenda okubeera ekisooka kya byonna olw'okuzikwa Yerusaalemi. Mu ngeri ey'okubiri engeri ebintu gye bigenda okubeera mu kuzikirizibwa kw'ensi eno n'okukomawo ku mulundi ogwokubiri.
tuli ku mulembe guno olunaku olwaleero basobola nga abantu bangi bali mu mbeera ey'okubuusabuusa olw'okukoma kwa Kristo omulundi ogwokubiri. Naye njagadde otegeera omanye nti ebiseera bino bye tulimu okusinziira ku lisaati emu yakolebwa Diane Jeff awandiika n'alaga mu nsinziro ennungi enkola lisaati ziraga nti abasajja abantu banna mu nsi ya Amerika, abantu abakulu mu bantu 10 be bakkiriza nti ebiseera bye tulimu bya nkomerero. Abantu abawerera ddala 47 ku bakristaayo tewaliwo okubuuza bakkiriza nti ebiseera bye tulimu bya nkomerero. Abantu abawerera ddala 49 ku bakristaayo bali ababuusabuusa. Naye njagadde gwe nange ekibuuzo kino ekinene olw'obubonero obugenda mu maaso twetegereze tulabe tufune obukakafu tutegerere ddala obanga ebiseera bye tulimu bya nkomerero obanga twetaaga okwebaka oba okuzannya oba okukola nga ffe bwe tulabira bukiweesa igwe kitusanyusa mu ngeri mu b'endala. Yesu mu kitabo kino eky'Amatayo 24 ajjayo obubonero obwogera obukakasa obunnyonnyola ebiseera bino bye tulimu mu ngeri enjawulo. Muganda mwannyinazo omwagalwa njagala otegeera omanye nti ebiseera bino ebikomerayo eddiini yokka si ebyogerako. Musajja gwe bayita Dr. Stephen Hawking, musajja gwe bayita astrophysics era ng'atwala entebe eya Sir Isaac Newton eya chair of mathematics at Cambridge University. Omusajja ono awandiise ebitabo by'enjawulo gamba ng'ekitabo ekiyitibwa A Brief History of Time, ayogera ku bufunda oba ebyafaayo eby'ensi mu bufutifuuti. Omusajja ono abuusabuusa okubeerawo kwa Katonda. Naye lunaku lumu bwe yali ng'ali ku university eya Cornell University ng'ayogerera abasajja, kino nno mwana tukyali wala mwaka 1997 yayogera n'agamba ng'ayogerera be bayita aba thought leaders abakulembeze abalina ebirowoozo bya science. Ayogera bw'ati, yagamba nti our long time survival and any hope for our species is in question. Nti bwe weetegereza obuwangaazi n'emyaka n'ebbanga ensi n'ebitonde gye biwangadde kaakati tuli mu kubuusabuusa. However, if we can keep from destroying each other for the next 100 years, sufficient technology will develop to distribute humanity to various planets. Njoonako olwaleero singa tukola ekisoboka okulaba nga tukendeeza ku bulabe okuzikiriza okuzza eri ebitonde n'olulwa omwana w'omuntu kijja kukendeeza ne waleerawo ne technology agenda okuyamba abantu okuva ku nsi eno planet Earth okgenda ku nsi endala nga zi Mars ne science bazaalaga bwe tuzze tuwulira aerospace tourism okulambula mu bwengula n'obuweesi obw'enjawulo obuze bubeerawo nti obyolyawo obulabe n'akabata agenda okujja eri ensi eno kajja kendeeza. Musajja ono gwe bayita Dr. Stephen Hawking akakasa nti kwokuba ebiseera bye tulimu bya nkomerero. Mulala gwe bayita Eugen Linden, ono nno y'omu ku basajja abali ab'ensi secular, abantu abali secular ab'ensi naye nga boogera ku biriwo ku biseera bino bye tulimu olunaku luno olwaleero. Era bona bawetegereza wandika katabo ke bayita The Future in Plain Sight magazine yawandiika agezaako okulaga n'okunnyonnyola nti ebiseera bino bye tulimu bya nkomerero. Omulala gwe bayita astronomer Neil deGrasse Tyson awandiika n'alaga nti ensi eno gye tulimu olunaku olwaleero tegenda kubanga ekomekkerezebwa mu catastrophic event, tegenda kubeera tekigenda kuba omulundi gumu beddu, naye mbwegenda kubanga egenda eggwerera mpola mpola mpola. Omulala gwe bayita ono nno James Hansen agamba nti bwetegeeza olunaku olwaleero ensi oba climate system bwetambula ebimu ku ebigenda okukomekkereza ensi olunaku olwaleero. Omusajja ono bw'awandiika climate scientist awandiika n'alaga nti ensi okusinziira bw'eyimiridde leero obutonde n'okubanga ebbugumu lyeyongedde season zikyuse n'ebirala ebiringa ebyo, kino kyeyongedde okubeera ekyobulabe eri ensi nti era ebimu ku ebigenda okukomekkereza ensi eno ku mulembe gwaffe ye climate change, kwe kubanga ebbugumu lyeyongedde. Mwana tunaawe ali eyo osobola okukikakasa nti ebiseera biri omuntu byenaabanga omulundi ogumu, omulembe guno kimwetaagisa nabe emirundi egiwerako, bwe gitaba ebiri gibeera 3.
mujja kunjulira basabira banje bonto emirembe giri ejjadda jukira bwe twalinga tulima muzeyi waffe nga tumanya season nti mwezi guno gwa February mwezi gwa January nga bande banadda ku ssomero enkuba ejja kutonnya season nga muzimanyi nga muzitegeera bulungi season eno ya nkuba season eno ya kasana naye kyewunyisa ku mulembe guno basabira banje bo nti ebyo tebikyaliwo enkuba bwe tugirabirako bwe tusimbira season zaakyuka fe abaatwalanga abaana mu kyalo nga mumanyi nti mu kyalo yo waliyo emmere mwana tukyewunyisa ku mulembe guno tibabona atwala abaana mu kyalo kikwetagisa otwala akawunga akakasooli n'akamuwogo obawerekereze n'ebijanjalo lwaki kubanga embeera ya season yakyuka enjala bweruma abo mu kyalo bweruma n'abo mu kibuga kikwewunyisa basabira banya nti ku mulembe guli eddako eri emabega wagendanga mu kyalo ng'okomawo mu kibuga ng'otutta akagaati ne sukaali wakomangawo ng'olina kedo olina amatooke olina emmere olina ebintu bingi by'olina naye ku mulembe guno ebintu byakyukamu kikweta oyinza n'okubanga ate gwe yeetaaga okubalekera ssente okomewo ebintu bingi ebize biraga nti ebiseera bino bitulimu bya nkomerero bw'onaasomako mu kitabo kino eky'Amatayo essula ya 2:4-5 Bayibuli tugamba nti Yesu n'addamu n'abagamba nti mulabe omuntu yenna tabakyamyanga olwokutaano agamba nti kubanga bangi balijja mu linnya lyange nga bagamba nti nze Kristo balikyama bangi. Mubonero Yesu bw'atulaga obwoleka ebiseera bye tulimu Yesu waffe atugamba nti abantu bangi bagenda kujja nga beeyita ba Kristo beeyita ba Yesu Kristo nga beeraga okubeera ab'amaanyi ng'era bakola ebintu bingi tebekinaabanga kiyinzika bajja kulimba n'abalonde bekibanga kiyinzika. Olw'ekumi Bayibuli egamba Matayo 2:11 agamba ne bannabbi bangi bulimba balijja balikyamya bangi. Olw'abirimunya Yesu akidda Matayo 2:4 agamba tikubanga walijja bakristo ab'obulimba ne bannabbi ab'obulimba naabo balikola obubonero obukulu n'ebyamagero n'okukyamya bakyamye n'abalonde obanga kiyinzika. Mu biseera bino ebyenkomero bwenonyeza mpuliriza Yesu atuwa okulabula n'atutegeeza nti bannabbi ab'obulimba n'atutegeeza nti bakristo ab'obulimba bagenda kujja. Tuli ku mulembe nga mu kanisa ez'olunaku olwate tewaliwo njawulo n'amasabo. Tuli ku mulembe olunaku olwa basaba nonyebo nga bw'onaaba osomye kaposita k'omusawo Muganda lunaku lumu nali ntambula ne nkagwako nga kagamba visa birala luzaalo kumya abaagalwa abaabula manyi gasajja n'ebirala. Naye olunaku olwaleero n'amakanisa gaffe olw'abasumba ne bannabbi ab'obulimba nago bye bijjudde. Enjiri ekoma wano, enjiri ey'obwakabaka teyogeddwako. Boogera ku njiri ya biseera bino bye tulimu. Batunze omuceere, batunze amazzi ag'omukisa, basimbye emitwe egy'omukisa, ebintu bingi birala bingi bikoleddwa mu mbeera efaanana bw'etyo. Obulimba obujjudde leero mu ngeri endala. Waliwo ka vidiyo kanalaba ennaku ezo emabegako omusajja omu omusumba bwe yagamba banne abakazi abakulu basibye obuviiri bwa mitwalo 20 ku mutwe namugamba nti genda oli omuddo n'asituka n'akaaba ng'embuzi n'agenda ku muddo n'atandika okubanga akola atya. Abo Yesu yabalagulako. Tekikwewunyisa muganda mwenye nazampuliriza ti omulembe guno gwe tulimu ebintu byetaaga omuntu eyesomera Bayibuli. Enjawulo ey'amasabo ag'edda n'amasabo leero amakanisa ge tulina teriiwo. Ebyaliwo abantu nga bagenda mu ssabo bye biriwo n'olunaku olwaleero. Bannabbi ab'obulimba bangi beeyongedde okujja. Omusajja omu gwe tusomako mu byafaayo mwaka 1997 gwe bayita Marshall Applewhite yali akulembera Heaven's Gate yayigiriza abantu tibagenda kubeerayo ekisowaani nga bw'owulira bino ebyaba alien ekigenda okujja mu bwengula nga kibuuka kibatwale. Naye n'ategeeza abantu ti engeri yokka gye tugenda okugenda ku kyombo ekyo oba ku kisowaani ekyo kwe kubanga gwe nange mujja kwewa obutwa. Era basanga emirambo egiwerera ddala 39 egy'abantu omwali abasawo omwali abasomesa abantu abayivu betutegeera nti oba oli awo bo ne oba amagezi aga bulijjo tebagalina waakiri ag'omu bitabo bajja kuba nabo banaabisomako. Abantu betulowooza okubanga bali exposed 39 ne basangibwa nga beewadde obutwa olw'omusajja gwe bayita Marshall Applewhite. Musajja omulala gwe bayita Jim Jones omutandisi wa People's Temple. Era nga mu byafaayo bitulaga nti omusajja former vice president wa Walter Mondale yamukyalirako n'olumu okumwebaza olw'obuweereza bwe.
omusajja ono nga mu kuwonya kabaka ebyamagero byakolanga bingi bizibu, naye omusajja ono yatandika ne bayibuli, naye ebiseera byatambula nga bigenda omusajja ono ebyawandiikibwa n'abivaako n'atandika okubanga ebigambo bya Katonda mu kifo ky'ekigambo kya Katonda ateekawo bigambo bye, era bwe kityo n'akulembera abantu mu jjango ey'ekibira eya Guyani, n'aleetera abantu abasukka mu 9 okwetta, banywa obutwa, basangibwa nga bafudde. Lwaki? Kubanga Jim Jones yali yeetwala okubeera Yesu era bangi ne bamugoberera. Ku mulembe guno mugenda mpuliriza njakadde otegeera omanye tulina abantu bangi abazze beeyita bakristo. Bona tuya lipooti imwe ya Kampala Report amawulire ago www.kampalareport.com ojja kutunuulira census article bagiyita census man claiming to be Jesus Christ arrested for refusing to be counted. Omusajja Navas eyegamba nti for me I cannot be calculated, sobola kubalibwa ng'era agamba nti Yesu Kristo mwennyini ng'ayambala n'abya bbulu. Naye ono nga nanajja waliwo omusajja omulala bwe baali bayita Semakula Emmanuel Solomon Semakula, mwaka guno tegwali gwa wala nnyo 2017 actually. Omusajja ono yali yeetwala okubeera Yesu era baddamu ne bamukwata nti for me like a father like a son. Abantu bangi abazze nga beerembeka, muyinza nakuba mwakula ku TV yamu ya NTV nga mwamula omusajja ono nga yeetwala ng'era yeeta okubeera Yesu mu ngeri y'enjawulo. Ebintu bingi ebize bikolebwa abanabbi abobulimba nga beerembeka okubeera bakristo bamasiya abaddala. Mu mwaka gwa 2000 omusajja bw'anatunuulya omutimbagano gwa bbc.com amawulire agafuluma gwali mwaka gwa 2017 March, wewaawo n'emyaka emirala. Omusajja ono mwaka gwa 2000 yakulemberamu abantu basukka mu 700 abeeyokyera mu kanisa ng'abagamba nti bakwate kando amaze kumamamira amafuta tebaba nazikoleeza olwo nga kando zino zibagenda okukoleeza zigenda kubakulembera mu kkubo lyabwe. Omusajja ono Joseph Kibwetere gwe tumanyi obulungi ennyo eyazaalibwa mu mwaka gwa 1932 Novemba 16 n'abulawo ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwa March ogwokusatu 2012. Yomu ku bakulembeze abaali bamanyiddwa aba movement for the restoration of the Ten Commandments of God abaali bagezaako okuzzaawo amateeka 10 aga Katonda. Era nga mu ngeri y'enjawulo omusajja ono Kibwetere yakulembera abantu abasajja n'abakazi n'abatwala mu kanisa ye n'abookya emirambo egisukka mu 778 abantu ne bafa ne bookebwa. Era emirambo mingi bonabo ogikebeddeko ojja kulaba nga abantu bangi balinga babookya ng'abookya ebiyenje, bajja nga bonalaba omukyomo ogw'emmese gwe bookyezza n'ebirala ebiringa ebyo. Gano nyina zampuliriza bino byonna twogera ku bakristo ba bulimba ne bannabbi ba bulimba. Kabonero akooleka nti ebiseera bye tulimu biseera bya nkomerero. Yesu omwagala gwe tulinda bangi anaatera okukomawo. Akabonero akalala oba ekyokulabirako ekirala tulina ekyomusajja omunakkenya ennaku ezo tezirina za wala nnyo. Mwaka 2024 yeeyita okuba nti ye Yesu era akola n'ebyamagero. Asobola okukwata amazzi n'agafuula mu kyayi, turning water into tea. Omulembe gwe tulimu basabula banja bonaku olwaleero abantu bangi bazze beerembeka nga beetwala okubeera bakristo. N'omulala gwe bayita Apple White ennaku ezo emabegako yagamba abantu abanakkenya nti ye Yesu Kristo. Bwe bayita actually bamuyita Michael Jobs, American actor and preacher, nga atwala abantu okubanga yeeyita okubeera ni banaye kubeera Yesu. Banabbi bangi ababulimba bazze babeera ba Alan John Miller, ba David Seria, Matthew Kelly Nicholas, Julio Cesar Hernandez n'abalala bangi abazze beetwala okubeera ba Yesu. Buno bonna obubonero akabonero kano katulaga ti ebiseera bye tulimu bya nkomerero. Abantu bakola ebintu ebitaliiyo, abasumba bambula abantu makanisa bulijjo, bannabbi ababulimba, abantu bapeza abantu, basudde abantu eddalu, abantu ebintu bingi bikoleddwa. Bubonero obwoleka nti ebiseera bye tulimu bya nkomerero. Akabonero akala Bayibuli keetuwa
etuwa akabonero kano ke tujja okusanga mu kino eky'Amatayo sura 24 olunyiriri olw'omukaaga. Matayo 24 olunyiriri olw'omukaaga gamba atya: muliwulira entalo ne tutumuli entalo, mulabe temweraliikiriranga kubanga tebirirema kubaawo naye enkomerero ng'ekyali. Kabonero ak'okubiri kenjagala gwe nange otegeera tumanye, Yesu waffe atutegeeza n'atulabula ng'oggyeko bannabbi ab'obulimba ne bakristo ab'obulimba wagenda kubeerawo emboozi z'entalo. Basociologist balaga nti mu kyasa ekyabiri kyokka okufa okubeera ddala millions 180 ez'abantu abafudde naye nga bafa ntalo. Bona abawetegereza nga nonyina zampuliriza entalo nyingi ezizirwanibwa Syrian Civil War okuviira ddala mwaka 2011 n'okutuusa olunaku olwaleero ng'abantu abateeberezebwa okubeera masikati ga million g'emitwalo 5 ku mitwalo 6 be baakafa mu lutalo olwo. Waliwo olutalo olwayirakawo olwatandika 2003 paka 2011 ng'era abantu baweera ddala masikati g'emitwalo 17,015 paka ku mitwalo 20 bateeberezebwa okuba nga baafa olw'olutalo luno. Yemen Civil War, South Sudan Civil War mwaka 2017 paka 2018 nga kyaleetera abantu baweera ddala emitwalo 4 okufa. Ezo zonna ntalo. Central African Republic conflict mwaka 2012 n'okutuusa olunaku olwaleero tuwulira abantu bakyalwana e Congo. Wano gwange omu yanyumiza bwe basasula ssente mu biseera bya covid, bwe basasula ensimbi zino nga banoonya abantu 4 bwe bagenda okutwala e Isirayiri, era n'asasula kubanga bali bagenda kuva mu bwavu. Ne banoonya ssente kati ekyabayamba nga bamaze okusasula byonna bafunye yellow fever, bakoze test ez'enjawulo ez'obulamu, bakoze byonna babikebedde. Covid ayingirawo. Covid bw'ayingirawo bagenda okudda ku kitebe ng'awedde ng'ekitebe tekikyaliwo. Naye ag'omunda gagamba nti abantu bano bwe yanyumiza emboozi nandaga nti abantu bano abaali babatwala baali bateeseteese kubatwala mu Kongo kubagatta ku ludda lw'abayeekera. Kati ebintu bino byonna bijje bitambula leero nga bigenda mu maaso. Ebintu bino byonna tubiraba leero, entalo ez'enjawulo Central African Republic, Somalia, Afghanistan, Ukraine and Russia okubeera n'amwaka 2014 n'okutuusa olunaku olwaleero ng'abantu abali masekati g'emitwalo 10 ku mitwalo 2 be bazze battibwa. Okuviira ddala mwaka 1990 entalo zetumanye ez'amaanyi ezize zireetera abantu okufa. Olutalo olwa Chinese Civil War mwaka 1927 paka 1949 miliyoni z'abantu eziwerera ddala 9.9 be battibwa. Russian Civil War mwaka 1917 paka 1922 miliyoni z'abantu ezisukka mu miliyoni 7 be baafa nga bafa olw'olutalo lwa Russian Civil War. Entalo endala nyingi omuli Congo War 1998 paka 2003 miliyoni z'abantu eziwerera ddala 4 be baafa. Korean War 1905 paka 1953 miliyoni z'abantu eziwerera ddala 3 be baafa. World War 1 1914 paka 1918 miliyoni z'abantu ezaafa eziwerera ddala miliyoni 28 ez'abantu ezaafa olwa World War 1. World War 2 1939 paka 1945 World War 2 abantu baweera ddala miliyoni 95 be baafa. Entalo nyingi ezizze zibeerawo ng'abantu ba Mukama bafa, ng'ebitonde bya Katonda bifa. Naye kino Yesu yakyogerako nti wajja kubeerawo entalo. Entalo ezeeyongedde kabonero akalaga ti ebiseera bye tuli mugano nyeraza mpuliriza biseera si bya kusaaga, biseera bya kuzuukuka kuva mu tulo, biseera bya kwebereramu, biseera bya kunoonya Katonda, kubanga essaawa yonna Yesu omulokozi waffe akola atya? Akomawo. Kabonero akokusatu kenjagala gwe nange tutegeera tumanye Bayibuli mu kitabo kino ekya Basonike ekisooka essula ey'okutano olwokusatu agamba bwe bali banga boogera nti mirembe siwali kabi okuzikiriza okwamangu ne kulyoka kubajjira ng'okulumwa bwe kujjira omukazi ali olubuto so tebaliwona n'akatono. Bayibuli etegeeza nti akabonero akokusatu akooleka nti ebiseera bitundu bya nkomerero kwe kubanga abantu ne gavumenti ez'enjawulo zigezezzaako okuteekawo emiwaatwa n'enkola eziyinza okuleetawo emirembe. Gamba ekitongole nga ekya United Nations ky'amawanga amagatte
kigezezaako okulaba nga amawanga tegaddamu kulwana kubanga ekigendererwa kyakyo kwe kulaba nga ensi amawanga gali wamu gassa kimu. Naye ekyewunyisa mugano mwenyina zampuliriza kwe kubanga newankubadde UN weeri entalo zeeyongera bweyongezi tekiremesa Russia na Ukraine kulwana, kyekiremesa lutalo lugenda mu Congo olw'e Somalia. Bwe weetegereza basobola nnyo olunaku olwali tuli mu katyabaga okubanga ensi zeeyongedde okubanga zivumbula ebyokulwanyisa ebyobulabe ebya nuclear, ebyokulwanyisa ebyobulabe nga biological weapons ne chemical weapons. Oli ayinza okukeera ku makya n'akwata amazzi n'agateekamu kemika abantu bonna ne bakunkumuka. Akuba nuclear mu Kampala ne mu Uganda mu ssaawa busaawa naye banga esanguddwa ku world map. Ebintu bingi ebigenda maaso leero. Omusajja journalist gwe bayita Charlisino alaga mukulaga kwalaga nti kw'okubulako olwaleero olw'ebyokulwanyisa ebivumbuddwa n'ebiweesebwa singa tewabeerawo kikolebwa nuclear weapons ezivumbulwa bulijjo wezitaabwatukerwa accident waakiri olw'obusiru bw'abakulembeze oba si kyo obw'obugubi bw'eddalu. Peace treaties nyingi eziteekebwawo. Abraham Accords mwaka 2020 ngegezaako okulaba nti Israel ne UAE United Arab Emirates nga zisobola okubanga bagezaako okubeerawo n'emirembe. Olutalo lwaliwo masekati ga Israel ne Palestine. Entalo zino zikyagenda maaso. Ukraine and Russia peace negotiation 2020 bagezaako okulaba nga babeerawo n'enjogerezeganya okulaba nga olutalo luno masekati ga Ukraine ne Russia lusobola okuba nga luvaawo. Ne mwana tekikwewuunyisa kino olunaku olwaleero olutalo lwa Russia ne Ukraine lukyagenda luddawa mu maaso. Waliwo peace treaty gye bayita Camp David Accords 1978 naye yalemererwa. Waliwo ebintu bingi ebizze bikolebwa gamba nga multinational force and observers MFO yateekebwawo okulaba nga entalo zino zigeza masekati ga Misiri ne Isirayiri emabegakawo ne birema. Saudi Arabia, Saudi Iranian rivalry, US mediated peace talks n'endala. Amawanga amagatte gagezezaako okulaba nga babeerawo enjogerezeganya n'okuteeseganya entalo zisobole okuba nga zikendeezebwa. Naye mwana twekyewuunyisa kubanga kamu ku bubonero ebyo byonna bikoleddwa naye biganye biremye. Abona akokuna Bible ketegeeza akogera ku biseera bino by'enkomerero Luka 21:9 Bible egamba nti era bwe muliwuliranga entalo n'ebikankano temwekanganga kubanga ebyo kibagwanira okusooka okujja naye enkomerero terituuka mangu ago. Ekimu ku ekyo ekiri olunaku olwaleero ng'oggyeko entalo ng'oggyeko bannabbi ab'obulimba ng'oggyeko peace treaties eziremereddwa tulina ekizibu ku mulembe guno ekya economy. Olaba n'omwana owa P3 owa P2 bw'oyogera economy agitegeera teri yatawulira bigambo ebyo kubanga tuli ku mulembe nga looni zaafuuka looni. Tuli ku mulembe ng'eggwanga lino Uganda lirina amabanja nga n'ensi zetwegombesa omuli Japan bw'otunuulira products ze bafulumya omwaka n'ebbanja liribanjibwa ratio yaabo esukkira ddala mu 10 n'egenda ku 259.3%. Bona agenda mu nsi eza Buyonaani ensi nga Singapore obadde okimanyi nti n'ensi n'eggwanga erya Amerika Amerika eri mu kifo kya musanvu ku nsi ezirina amabanja nga GDP oba engeri gye bakolamu emirimu nsi eyo n'ebbanja lye bayina nga biri waggulu ddala. Naye nga Amerika mwana tuze ezimu ku nsi eziwa ensi zino ezikulaakulana obuyambi naye tekikwewuunyisa nti nazo zirina amabanja. Bona agenda mu nsi eya Russia research akyambyalaga nti Russia ebanjibwa $9 billion ng'era zino ezibangibwa mu kitongole ekya International Monetary Fund. Ensi nga Ukraine n'ensi endala zi South Sudan, Lebanon, Venezuela, Italy, Portugal, ensi zino zonna zeeyongera kulaga nti omulembe gwe tulimu leero ebintu si bya mulembe ne senti abantu batunyumiza ku mulembe guno ne batugamba nti mu biseera biri byabeerangawo ng'obeera n'ennusu 5 n'ogula ettaka n'ozimba ennyumba ne basimbako emmwanyi naye ku mulembe guno nusu 5 ziringa ezitalina mugaso lwaki kubanga tuli mu kiseera eky'economic crisis.
Bw'onaba weetegereza amawulire ga Daily Monitor, article emu yawandiikibwa mwaka ogutali gwa wala nnyo gulaga nti bw'otunuulira article yawandiikibwa Dorothy Kaweesi alaga nti abantu bangi masekati g'emyaka 2022 gye mwezi gwa January ne December 2023 abakozi abawerera ddala emitwalo 12,459 be baalekawo eggwanga lya Uganda nga bagenza okunoonya. Ojja kunjulira okumanya economy yayonooneka, omwana yenna asomamu nanoonya omulimu ne gubula, alowooza Saudi Arabia, alowooza Canada, alowooza America, alowooza genda mawanga malala. Lwaki? Kubanga Uganda biganye, ebbanja lyeyongedde, obwavu bususse. Bassebo banjabo kano kabonero akalaga nti ebiseera bye tulimu sibya. Olaba nnaku ezo olwo kyenneewuunyisa, nali manya akamotoka kali kamu dolali nga akyaweereza ekira n'enkalaba batambula bagaba looni. Era njagala onjulire ku bantu 10 b'osanga oyinza okusanga abantu 8 oba 7 ku 10 balina looni. Wachi balina zo motoka buno baweewole quick loans n'ebirala. Buli muntu wali ebintu si bya mulembe. Abamu kumwe abawulira ebigambo bino era babiraba mukimanyi ku mirimu gye mukolera kiyinza otwala emyezi 6 okusasulwa ng'olina okutetenkanya n'obaako ewala wojja ssente. Ebintu byonna ebisinga obungi ku mulembe guno bitambulira mu looni. Actually kigambibwa n'okugambibwa ti omuntu abanga talina amubanja aba si mulamu, ti omuntu yenna omulamu agwanya okubaako n'amubanja. Ebyo byonna lwaki tubyogera? Eŋŋombo zino lwaki tuzireeta? Tugezaako okuzireeta n'okuziteekawo olw'okugezaako olaga abantu mwana tu ebiseera bye tulimu bya biseera bya bwavu. Olaba abantu abalyanga emirundi 3 ne bafuna n'empi tekyalabika. Lwaki? Kubanga emmere n'obwavu bwakikka obungi, amaka agamu gasobira kikomando, ensimbi zaabula. Kano kabonero Yesu katugambye ebiseera bye tulimu byankomera. Kabonero ako kutaano kenjagala gwe nange otegeera tumanye ke kabonero ak'enjala. Tuli mu kiseera kino basebo nnyo Bayibuli etegeeza nti walibaawo enjala Matayo 24:7. Era olunaku olwaleero bw'oneetegereza ensi DRC, bw'oneetegereza Afghanistan, bw'oneetegereza ensi zi Yemen, zi Syria, zi Shell, South Sudan, Somalia, Northern Ethiopia, ne Haiti n'ensi endala. Ne mu kiseera kino kye tulimu olunaku olwaleero oba okyali ku ssimu yo ku YouTube ne bakuleetera abantu abali Gaza nga bagamba nti enjala egenda kubatta nga beetaaga buyambi. Enjala esusse nakugambye nga tutandika nti ebiseera biri bwe twagendanga mu kyalo nga musuubira okukomawo n'amatooke n'ebikajjo n'ekkedo. Omulembe guno oba onaagenda mu kyalo ng'otwala abaana b'okuwummula, njagala kutegeeza gwali mu kibuga kikwetaagisa okutwalayo akawunga ka muwogo n'akakasooli n'okutwalayo ku bijanjaalo. Embeera yakyuka, ebintu tebikyalinga bwe byali. Akabonero akalala ak'omukaaga kwe kubanga olunaku olwaleero endwadde zifuuse endwadde. Bw'oneetegereza ebyafaayo endwadde zi Black Death, Colombian Exchange, Cholera Pandemic, yogera ku COVID-19 n'endwadde endala nnyingi omuli siriimu, omuli kolera n'ebirwadde ebirala bingi ebizzeewo olunaku olwaleero. Muganda mumanyiraza mpuliriza bino byoyongera kakasa nti ebiseera byetulimu bya nkomerero. Abantu balwadde breast cancer, abantu balwadde ebirwadde ebitagambika, babalongoseza ebyenda, ebirwadde bingi byeyongedde. Kano kabonero kalala kakakasa ti ebiseera byetulimu bya nkomerero. Matayo 24:7 Bayibuli egamba nti kubanga eggwanga litabaala eggwanga ne kabaka litabaala kabaka, walibaawo enjala n'ebikankano mu bifo ebitali bimu. Bayibuli etulaga nti ebiseera bino bye tulimu musisi yeeyongedde. Abantu abawerera ddala emitwalo 669 okusinziira ku research kiraga nti be bafudde okuva mu musisi okuviira ddala mu mwaka wa 2023. Ng'era abakyasinze okufa baaliwo okuva mwaka gwa 2 wotunuulira 2010 abantu abawerera ddala emitwalo 5,988 be baafa mwezi ogwa February 2024 musisi yaliwo ettaki ne Syria. Musisi yeeyongedde. The Figure Islands, Togo, yogera ku Mexico, ku Japan, USA, Alaska, Nevada, Hawaii n'ebirala. Ensi zino Indonesia, China, Philippines, Iran zizenga zisumbuyizibwa embeera eya musisi. Akabonero ak'omunaana Bayibuli etegeeza nti nga bwe byali mu biseera bya Noah.
obukyayi bweyongedde, tuwulira ebijambiya ne bifuuka ebijambiya. Omuntu n'akeera enkya n'akwata famire ye n'agiwa obutwa naye neyeewa obutwa. Tuli ku mulembe ng'abaana beekalakaasizza, beetaagisa militale, beetaagisa magye, okwekalakaasa, okwegugunga. Omuntu akeera enkya n'afa, ne bawandiika ebijambiya ne basula ku makubo, abaana bayokeza amasomero. Ebintu bino byonna Mukama mwenyewe ampuliriza byeyongera kakasa ti ebiseera bye tulimu biseera si bya kusaaga, biseera bya nkomerero. Akabonero ak'omwenda, obugwenyufu, obwenzi, obukaba. Kabo kino ekya Luka 17:28 Bayibuli egamba nti era nga bwe byali mu nnaku za Nuruti, mu nnaku za Luti, baali nga balya, nga banywa, nga bagula, nga batunda, nga basiga, nga bazimba. Mu biseera bya Luti ekyaliwo byali bisiyaga. Tuli ku mulembe wa Ssabano nnyabo ng'obufumbo institution Mukama gye yateekawo eri mu kusumbuyizibwa. Waliwo obulabe obw'amaanyi obuzzeewo leero, obwenzi bufuuse obwenzi. Abaana bo bwola bagamba toli bwafumbirwa nga mbeerera, kabonero akalaga nti omukisa tabadde nagwo. Virginity zirako opportunity bwe balowooza. Tuli ku mulembe guno Bassabano nnyabo ng'amaka mangi bakoze obufumbo, emyaka gibadde ginnatambula nnyo, naye ab'emyaka 25 betulowooza nti bagenze bamaze okwetegeera base tolinze nabo nga baawukana. Tuli ku mulembe nga bantu bangi Bassabano nnyabo amaka bagadduse, bagalese. Osanga omukazi nga yafumba malya 7, afumbye mala 6, malya 4, kubanga gyafumbe wasooka bamugoba n'agenda ewalala. Tuli ku mulembe nga kumpi buli katundu kalimu ebbaala, kalimu bamalaaya. Naku lumu twagenda okusima eyo Nayikondo, myaka ndowooza ng'ena emabega, seena giringa 5. Tugenda mu katundu akamu mu kyalo ekimu busalizeeyo ndowooza Masaka Road eyo, twasula mu nnimiro nga tusima Nayikondo. Kati enkeera ku makya nga tugenda tutama nedda ne tujja kugenda nga tutulidde, waakiri katuyiteko mu katundu ako tufuneyo ekyokulya. Akatundu kali ekyatwewunyisa kye kino, tekayina masannyalaze. Mu kubonera obulaga nti ensi oba ekibuga kikulaakulanye oba ekyalo kigenda maaso, kwe kubanga waliwo engeri y'amasannyalaze. Naye ekyewuunyisa ti ekifo kiri tekyalina masannyalaze, naye mwana tunga kirina bamalaaya. Era twalwali ku mudaala awo nga tugula Rolex ne ndaba ne tuwulira gundi ng'agamba omwana omuto nti owaaye ono wakoze ng'amuyita anko, naye nga gwagamba myaka wa senior 1 gwagamba ogenda okuguza. Ensi leero eyonoonese. Bw'oneetegereza ensi zino za America, zi China, za Australia, zi UK ne wana e Uganda, abantu bangi bali mu bwenzi. Bw'onaagenda ludda wa Kireka, Nyendo, Kibuye, ludda wa eno yonna tuwulidde sagas, ebirwadde byeyongedde, abantu bakuŋŋaanira awo. Bw'onaagenda ku TikTok, bw'onaagenda ku Facebook, YouTube ne WhatsApp baakafuula katale. Waliwo n'abaakola obutale nga ye supermarket eyiyeeyo. Muganda wange okubuulire akabonero akalagwe nakwetera kotegera n'okumanya kwe kubanga mu kiseera kino entambula byeyongedde. Daniel 12 n'agamba naye gwe Daniel bikka ku bigambo, ossa akabonero ku bitabo okutuusa ekiseera eky'enkomerero. Bangi abaliddingana embiro n'okumanya kulyeyongera. Mu biseera biri ebyedda kyewuunyisa ky'abantu bangi balowooza nti bw'olwala obulwadde nga tebuwona waliwo akuloga, naye ku mulembe guno tekinologi yeeyongedde. Basobola okukolako obwongo bwo butransplantinga, basobola okuteekamu omutima omulala, ekiwoowoolo, balongoosa ebyenda ne bakuzaawo bulungi nnyo. Ebintu bingi bizze byeyongera olwa tekinologi, entambula. Abantu bagenzeeko ne waliwo okutuli ku mulembe gwa AI. Kumbi buli WhatsApp onako olwala eriko meta AI, kyoyagala oteekamu n'otypinga n'olaba. Tuli ku mulembe onako olwaliro gwa artificial intelligence ng'abantu bakoze robots esobola okufumba caayi ezikola mu restaurant. Tuli ku mulembe leero nga nonyeza mpuliriza omulembe gwa 5G ebintu kabina kwangwa, speed alina okutambula mangu ddala. Era tuli ku mulembe gwa virtual reality ng'emizannyo tuzannya twabasambanga kapiira, manyanga kiya, manyanga kwepena, kwiso bando. Abaana bagenda ku zi games ne bateekako bi VR n'abanga ali mu kazannyo mwennyini ng'amaaso ge n'amatuuge biri munda. Tekinologi agenze mu maaso. Tuli ku mulembe guno muganda manyinaza mpuliriza ogwa ng'omuntu agenda ne bamukebera ne bamukolera eddagala erirye tamalagamira. Tuli ku mulembe nga biri bye twakozesanga edda okwataakalira ne mukasiiga omuzigo ne muteeka amazzi bwe kaliva jja kungulu bwe kalemerayo simanyanga olw'omwana nga si wammwe. Ebyo byavaawo bakuggyako omusaayi fingerprint ne batwala mu byuma ne bakebera omwana ne bakakasa oba wuwo oba si wuwo.
biriwo oyo ena technology tuli mu mulembe nga tuyiga emmotoka ezevuga zokka emmotoka ez'amasanyalaze crypto markets space tourism bino byonna bigenze mu maaso n'olunaku olwaleero weebiri ebyo bitulaga nti ebiseera byetulimu biseera bya nkomerero kubanga bayibuli ebyogerako n'akabonero akasembayo kenjagala otegerera omanye Matayo 20:14 agamba n'enjiri eno ey'obwakabaka eribuulirwa mu nsi zonna okuba omujulirwa mu mawanga gonna awo enkomerero n'eryoka ejja. Omwagalwa njagadde otegeere omanye ti kino kye tuli mu kukola leero tuli mu kutuukiriza kamu akabonero akalaga kwe kubanga ebigambo bino ku mayengo ga Prime Radio, ku mayengo ga Facebook, ku mayengo ga YouTube, ku mayengo ga wonna ali luddawo ayinza okubagalira ku online radio ya Prime Radio. Njagadde okutegeeza omanye byebimu ku ebyo byoleka nti ebiseera bye tulimu bya nkomerero kubanga enjiri eribuulirwa mu nsi zonna. Then Yesu n'alyoka akola atya? Akomawo. Bwaba nyina zampuliriza mu nsi eno ng'obubonero buno bwonna tubulabye mu sisinga yeeyongedde abantu institution y'obufumbo nga bagiribiza abantu balwandise n'okufumbirwa emiti abayimba bayimba nti abasajja mwenna mufaanagana ne basala abakazi okwewasa. Njagadde otegeere omanye gwe awulira ebigambo bino tuli mu biseera bya nkomerero bye weetaaga okuzuukuka. Teweewuunya lwaki omwana we katalina mpisa, lwaki tawuliriza, lwaki tayagala kusoma. Myaka 13 ali lubuto, myaka 14 ali lubuto, myaka 18 afuuse grand mother. Njagadde otegeere omanye gwe awulira ebigambo bino ti mu kiseera kino Yesu atuyita olw'okweteekateeka. Olunyiri oli mu Baluumi 13:18 tugambye ti gwe nange kyekiseera eky'okuzuukuka okuva mu tulo twaffe kubanga ebiseera bitulumu bya nkomerero ebyetaaga gwe nange okuzuukuka, ebyetaaga okuva mu kusaaga n'okuzannyazannya tuve mu nfumo z'abantu. Ono bigambo ebugano myene zampuliriza kyenjagala okusabira ettuntu erya leero kwe kubanga gwe nange obulamu bwange n'obubwo tubuwayo eri Yesu. Tukkirize Yesu mu biseera bino bikomerayo ng'amagezi gatwesibye ng'ebyokukola bituzaako tetumanyi. Twekwase Yesu asobole okuba ng'akola ebisinga obunene mu bulamu bwaffe, asobole okutwerokolera, asobole okutweyambira ye mwennyini nga ne bwe binaaba bizeewo entiisa ereme okujja gye tuli naye obulamu bwaffe tube nga tumukwasiza mu ngeri ey'enjawulo. Amu n'ebigambo ebyo nja kusaba gwe nange twewombeeko olw'okusaba. Katonda waffe omukulu omuggulu twagala okwebaza nate olw'ettuntu erya leero. Tukwebaza nnyo Mukama bw'osiimye okwogera gye tuli. Nsaba ebigambo bino byogera ku biseera bino eby'enkomero bye tuyize byeyongera okuzimba, okutukubiriza, okutunenya, okutusembeza ku ntebe y'ekisa n'okusaasira Mukama mu bintu bye tulabyeko n'obubonero buno bwonna tuleme okubeera abatategeera naye bwe tubirabye Mukama tweyongera okuba nga tukwekwasa era tuggulawo enzigi y'emitima gyaffe tukkirize gwe ofuge obeere omulokozi waffe. Ogulumizibwe nnyo Mukama w'ekitiibwa naffe omukisa bulijjo ku bwa Yesu mulokozi waffe tusabye. Amiina. Amiina. Mukama akumpeera omukisa.